otukoze obulungi obutagambika omulabi waffe omulungi eyegestere final yaffe mukadde kano nkubuuzaako yani nkwebaza gyonna giwaaka college mitonotono nammwe bannaffe era abasuze nga bakola nammwe mbabuuzaako mwebale gyonna gye mwakatuje mutuusizaako engalo erinnya nzaakira mbwane kannamugera kubuuzaako ku nnaku z'omwezi 2 mwezi gwa Januari guyite Gatonnya omwaka 2026 twakava mu kalulu era tukyakalimu byonna kutwe final ojja kuba obifuna ebikwatagana n'ebyobufuzi n'akalulu ng'ekatambula aka 2026 era nkusaba kimu kubanga ogyekuumirako kuba abasasi baffe bali mu bitundu by'eggwanga byonna ebyenjawulo okutuusaako buli kimu ekyo kyoba yetaazeewo kubanga omanya kasazi wa ssaawa 6 kuva ku lunaku lw'Emmande paka olunaku lw'Okutaano tuba tuze ne pulogulaamu ey'olutindo nga nja batambuza kuva ku 6 paka 6 ate mbakwase bannaffe ab'amawulire agagyotobadde n'olunaku olwaleero nzize ne bannaffe aba Little Harvard Junior School nga bano basangibwawo Kigoma ng'era mu studio zaffe ndi n'omukyala nga ye Nalule Margaret ye mu ba head teacher owa Little Harvard Junior School kamusaabire nga kubuzaako tujja kuba ate nga tusembuliraawo tumanye ebikwata ku Little Harvard Junior School mukyala Nakalule nsanso kulabako ku telefine nange nsanso kusanga kankusaba buze ku bantu Ssaabasajja Kabaka tubere nga tweyongerayo basabo ne banyabo abalungi abalabi ba BBS telefine mbalamusizza nnyo mukyala Nakalule Wanyisebo. Gwe head teacher Yesebo. wa Little Harvard Junior School. Yes. Lisangibwawa. Little Harvard Junior School tusangibwa Kigoma, kyalwa kiyita Kigoma. Bukasa Parish, Wakiso District. Era tuli along St. Malod, as you know, Masana fu St. Malod. Oba otuse kumpi nnyo nnyini ddala. Okay. Muli kumutendera kikuba mpulirako junior. Muli ba nasale oba mugatta byonna. Little Harvard Junior School tugatta byonna. Tubyadda ku daycare. Twina nursery and primary. Yes. Okay. Ekitegeeza bana abaana abatukubalwa abazadde abamu abagamba nti omwana adde wali myaka 2 kitundu tanatuuka kutandika kusoma naye kamutwala agirabire yakule ne banne mubaaniriza bonna abo tubaaniriza ddala sebo kubya ddala ku mwaka gumu tubaaniriza tusobola tubakwasaganya. Okay. Kati omuzadde yandibadde ng'ayagala okuleeta omwana we oba yandiyagadde okuleeta omwana we okusomera ku Little Harvard Junior School. Esebo. Naddala oyo njagala tutandike n'oyo ava ewala. Esebo. Mumuwa amagezi ki oba mumukwata mutya yandikoze atya? Little Harvard tuli badde and boarding. Kitegeeza nti tukwasaganya abaana bali okumpi n'ewala. So omuzadde ali ewala tulina ebisulo ebirungi ddala ebiri ku standard. Oyo tuba tusobola omukwasaganyiza mu kisulo. Then bano ab'okumpi basobola okutambula. So nga ate tulina n'entambula endala gye tumanyi nga school shuttle. Gye tusobola gye tuteekawo gye tulina eyambako ate era abaana okuba nga batuuka mu budde ku ssomero. Omuntu ali eyo njagala omuwalambulira bulungi nnyo. Oyise ekigambo ekipya school shuttle abasinga amanyi school van. Okay. Era byonna bye bimu. So school shuttle kye kimu ne school van. So tutambuza abaana okuva mu bitundu ebyenjawulo ebituliraanye. Kusadi ekisulo. Ebisulo biri ku mutene biri ku standard etuukiriddeyo eragibwa ministry ebyenjigiriza. Tutambulamu ne ministry byonna bye tugamba okuteeka mu nkola tubikola. Ekiso kyaffe kirungi nga bw'owulira nti Harvard era bw'otuuka waliwo byadda nti it is Harvard. Tewali mwana kyayinza kuba nti alaakinga it is a home. Kuba waliwo ekisulo kyotuukamu nga abaana ruumu ntono balimu nga 10 buli omu ali ku muneebati nga niwaba aguddewo akatyabaga konna teyina abaana tebalina engeri gye bataasibwamu. Kyova nyagadde nnyo nsimbewo nnyo essirobere ng'onyonnyola omuzadde wa waleeta omwana we. Kakati njagala okwebaza omukulu director Mwami Kafeero kubanga akola ekintu nga kiri standard. Ffe ebisulo ebyaffe bigazi ddala. Omwana yeetaaya omwana tugamba kintu kirungi nnyo. Tuli ku standard we tubeera mu gamba nti nokwebaka abaana bebaka bulungi. Ebitanda byo byennyini ministry ebyetugamba okubeera nga tuteekamu. Buli kimu kiri bulungi nnyo era bw'otuuka wali
njagala nnyo omuntu atuukewo alambule alabe ekiriwo ku saidi y'okuba nga abazadde bandyagadde okuleeta abaana baabwe okwewandiisa balina kukola batya? Omuzadde yenna ali eyo kuba isizoni eno etwogerera nti abaana badda mu mwezi ogwokubiri nalabye minisitule y'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza ayongezaayo ku nnaku z'omwezi ndowooza kati ziri 10 zibadde 2 kati kitegeeza abazadde babaddeyo akadde akalala ak'okunoonya essomero wa wayinza otwala omwana we essomero ettuufu kati we yandyagadde okwewandiisa okuleeta omwana we ayinza kukola atya? Kati era nebaza gavumenti okwongerayo wiiki eyo kubanga abantu from Christmas kulonda akadde kabadde si kanene nnyo kuba nti omuntu ateekateeka and being the first year oli ayagala ateeka omwana ewantu ewalungi so kati omuzadde yanetaza okujja sinakwetaaga omuzadde yenna ali eyo ng'owulire oyagala omwana we abeere mu kifo ekituufu jangu buzi ku Little Harvard ekifo ekiteeketeeke ekifo ekituufu ekirimu abantu abali profession abagenda okuyamba omwana oyo kubanga avaamu. Kati akoze atya okwewandiisaawo? Okwewandiisa ojja office nzigule office nzigule era tulina office attendant balungi nnyo baba bakwasaganya bakuyisaamu mu buli kintu kyonna n'olambula then netuwandiisa omwana. Okay. So no obanga oliwo osobola n'okuba akasimu ennamba bazirabye ku gundi ku screen kweziri osobola okuba essimu ne tuba nga tukuwandiisa even online tusobola okuwandiisa online then wofuna akadde n'osobola okuba ng'ojja okwongera okulaba kyekigenda mu maaso. Oyagala okwewandiisa naye nga tayimidde bulungi byanfuna naye ng'omwana we oba oli awo abitegera nnyo mu kiraasi mwinayo ku mbeera gye muyinza omuyambamuuko otegeeza basale waliyo abitegere nnyo mu kiraasi wabawo ate ali nnyo mu byemizannyo ng'oba oli awo ayinza okuba yandyagadde okuyambibwako. Ekyamazima abaana bano banjawulo all children are unique in their own way so kati ffe nga Harvard director oluusi akikola abaana abavuddemu nga bali talented oba nga alina talent ye ng'ate embeera temusobozesa kubeerawo wadde nga tuli affordable alina engeri gy'abakwatamu n'aba nga ate ayongera obbakola ki nga twongera obbawanirira okusoma. Waliwo amasomero agamu agagamba nti ffe abaana baffe tuvudde nabo wansi tugeze mu nassale oba mu primary paka mu P6 betukkiriza okutuuza P7 kusaidi yammwe kiri kitya mukadde kano wa P7 bw'aba azze mumwaniriza? Mukadde kano wa P7 tumwaniriza tumuregistering era we are registering from daycare to P7 twabawadde omukisa kubanga abaana tulina obbasomesa ate tunabateekawa tulina obbawa chance basome so omuzadde alina omwana wa P7 oba tujja kwetaaza reports eza previous class that is P6 reports okubya ddala mu term 1 tulabe bw'abadde ajja progressinga then still ne tumuwa interview in all subjects okwongera okulaba wa weyeetaaga amaanyi wawaali tulabe grade ki gyatuwa so tulaba nga grade zatuwadde ddala mu butuufu zimusobozesa okubeera mu kibiina ekyo tumuregisteringa n'abanga tumuteeka mu mwaka gwaffe guno ogwa 2026. Ekitegeeza omuzadde ali yandyagadde omwana we okusomera okutuwira P7 mu Harvard mumwaniriza? Tumwaniriza. Okay. Era waba tasobodde ku 2 subgrades ngera olaba nti azze takola bulungi nnyo tu advising omuzadde either to repeat or we try. Zade tebagala kuza abaana bayo mu kiraasi kituufu ekyo bagala babuusa buboosi kituufu naye ate erudda n'okuwalula si kyekirungi ennyo omwana asaana ateekebweteekebwe bulungi asobole okutambula kubanga ebiwandiiko ebyo biba bigenda mubeerako weeba nga si birungi nga bifulumye si birungi oluusi tebimuwa nnyo backup. Ekyo kituufu. Ensomesa yammwe eri etya naddala eri oyo omuzadde yandyagadde okuleeta omwana we nga tamututte mu ssomero ddala n'agamba naye wano ku Harvard Junior School Little Harvard Junior School emba ntwala omwana wange waba asomera ssomesa yammwe eri etya abasomesa bali batya kuba waliwo amasomero agamu gamba nze kasita nafunayo abali mu vaaka abaana nga 3 nga bali mu vaaka bajja kujja bankwatemuuko mwe muli mutya muzze mukola mutya? Kati ffe ensomesa yaffe yo nnungi kubanga tukulembeza nga wamanyi nti it is an education institution academics tuzisaako nnyo amaanyi ye first priority tusomesa bulungi abaana nga tubesinga ku national curriculum okubya ddala ku learning framework
ne tugenda ku thematic and subject based. So tugikwasaganya bulungi nnyo era abaana baffe academics bazikwasaganya ddala bulungi bakola bulungi. Twakatuuza abaana emyaka kati guno oguwedde gwa kusatu twatandika mu 2023 era twakola bulungi nnyo njukira twajjako ne wano twakola bulungi nnyo abaana banafayita mu first grade and second still ne 2024 ne tutuuza abaana balinga 45 twatandika n'abaana 3 then 45 so last year twatuuza abaana 6 so we are progressing era bakola bulungi nnyo twalina first and second grade so ensomesa nnungi nnyo abasomesa batendeke abasomesa bagala kye bakola care and love kyekisingizo tutunda. Asomesa sebe bana bamala senior form alimu akyali mu vaaka n'omugamba jangu nkwatemuuko kati fe aba Harvard ekyo tetukikiririzaamu omwana alina okubeera nga ali handled by professionals. Abasomesa baffe batendeke bulungi tetuwa mukisa baana bano okugezaako abo tubafunira emirimu wakiri emirala kubanga tulina departments endala nga ozitegeera ezibeeraawo transport then cleaning wabeerawo ebirala laabo byasobola okwasaganya in cases naye nga it comes to teaching fe tuwa abasomesa abali qualified abali professional abamanyi kye bakola. Essomero liri ku musingi ki ogwe saidi y'eddiini? Ku saidi y'eddiini tuwa ekitiibwa enzikiriza zonna era tulina abaana ab'enzikiriza zonna wabula nga ate ddyo liyimiridde nnyo ku bukatoliki ku bukatoliki kubanga era bwe businga otugatta ffenna naye ng'ate ne bali tubawa gundi tubawa time yaabwe so tubaguluminga in their own doctrines naye nga tuyimiridde nnyo ku bukatoliki ng'essomero. Enkwata y'abaana muzadde omu agenda n'akugamba nti ngoyagala okulaba obusungu bwange oba essanyu lyange nkwatira ku mwana wange. Abaana mubalabirira mutya naddala abo abato tubamanyi baba n'ebyejo baganyukiye ey'amaanyi mulinayo abasomesa abateeketeeke oba be mwateekateeka nga bo bali ku sayidi nnyo ey'abaana? Neyanziza ssebo kibuuzo naddala abo abato abadde keya kati era dekeya tetuleeta muntu nti jangu otuule mu baana bano ate yo tugikwasa ddala omusomesa ali very very good very qualified era nga ali professional mu kyakola kubanga ate abo bazibu nnyo ate bangu nnyo so kati fe enkwata y'abaana nungi era kyekisinza okututunda. Bw'otuwa omwana gwe kitwalire nti ali waka nga ate ayiga kuba osanga omusomesa mwamifo ky'okugunjula atulugunya butulugunya ekyo kituufu naye eyo sinnakiraba waffe abasomesa nga tumuwadde ekifo we take them through orientation okumanya butya wagenda ohandolinga omwana kuba nzikiriza nti ensonga y'okugunjula oyogedde ku kutulugunya teyamba mwana tejjamu mwana ekwongera ekuwa distance gwe n'omwana ate ng'omwana okuyiga olina kubanga ali ki oli naye ng'ali close to you. So kati ffe tukkiriza nti omwana tulina kubawa positive reinforcement tulina kubawa support okubeera nti bongera okuyiga. Omulembe gw'otulugunya I think gwaggwako ezo emboko zaggwako kati saawa zino omwana olina kuba nti you reason out with them obayeta closer and once they are your friends really musobola okuba nti osanga essomero ng'omusomesa ayingira mu classroom n'akasaganda k'embooko bwe kati n'akakuba ku desiki kituufu naye ebyo bintu byaddamu mirembe gyaffe eri naye kati saawa zino abaana bali advanced they understand they are advanced omugamba kyoyagala nasobola okukikolera kyeggambye nti bw'abeera ng'ali close toki eno genda kusaba tuddeko ku sayidi y'ebyemizannyo ebiseera ebisinga amasomero omuntu atandika essomero naye nga n'abaana ebaddukirawo okubuukabuukamu nga tewaliiwo neweesanga nti atugamba nti tulina ebyemizannyo naye tebalina kisaawe kya mupiira oba basketball court oba abaana bayinza okubakira nga tebiriiwo ku sayidi yammwe okusobola okutumbula ebitone by'abaana kuba omwana asobola okuba nga si mulungi nnyo
mu kirasi naye ng'ate ebyemizannyo bulungi nnyo kitegeeza kigenda muyambako gye bujja mu maaso bwe mubanga ekitone kye mukirabe mangu ku saidi yammwe eyo kiri kitya kati ku saidi yaffe ffe ng'aba Harvard in fact bw'olaba akalango baba otuukawo ekikwaniriza kyekisaawe ekikwaniriza kyekisaawe okitegedde nti tussaamu nnyo amaanyi mu other co-curriculars like football netball tulina academies ezo era abazadde baziteekamuko ne kasente okubeera nti omwana tumugjayo because we believe nti omwana ono apart from education like academics yeetaaga te n'ekintu ekyala ekigenda okukola ki yeetaaga other skills so tulina very many clubs tulina netball tulina football tulina music classes on a weekly basis tulina very many art and design tulina home economics tulina bakery abaana bali emigaati ate nga yebajefumbire ku side eyo gye bayita new curriculum new curriculum ffe ate tugitandisa n'amaanyi era abaana bafulumidde ewaffe nzikiriza nti mu secondary egenda kuba walkover because tunoonya omwana we look at what can a child do besides education beside academics nakyo ne tukyempoweringa cause bakyetaaga waliwo amasomero agamu nga gakola ekintu ekyo kituufu naye nga bateekawo obuteesi kasita tubirina naye abatugeze ng'ebyemizannyo nga batweyininga tewali abaana bali mu kweyiya bweyiyi obafune omusomesa wa Luganda awo kasita yasambako kapiira ajja kubayambako mwafuna abantu ddala abali professional mu ekyo naye anziza ekibuuzo ekyo kati ffe tulina nga bwe nagambye nti eza academies even tuziteekamu zadde bateekamuko ne kasente ak'enjawulo kayambako okufuna abatrainers era tulina abaana abatrainers abakwasaganya ebintu ebyo kati nga swimming tulina trainers abahandling abaana in swimming tukola ne competitions tukola competitions ne bacompetinga tulina abatrainers bacoach bajja ne bacoaching abaana so we have different categories of trainers who come in ne bayambako not teachers because they can't be good in all so far new curriculum yammwe etambula etya mukadde kano new curriculum eri mu secondary bagita new curriculum mwesimanye mugiyita mu primary omuli okuwumba okuluka ndabyeko awo ababadde boche emigaati etambula etya kuba abamu bagamba nti bizibu muuko ebulaka sente nti ebintu biri so practical balina okufuna sente eziteekamu ebintu abazadde abakwatiddeko oba gavumenti bakwatiddeko kati nze mbadde gambye era curriculum niko curricular activities zetukwasaganya eziri mmejje zetagise nyamaanyi ngolaba zetagamuko omukono abazadde gambye nti bakaminga in ne bawaleta kasente akatono ne kayambako funa what we need kati zino endala nga public speech art and design home economics director abadde akyateeka mu kasente okulaba nti yes yakafiiramu director temuli mukono gwa gavumenti sebo akyakafiiramu naye nagwo gubajje guli omukono gwa gavumenti nga gusobola okutuyambako kubanga birimuko samugundi olina okuteekamuko mulina okuteekamuko kasente biri expensive ofuna aba trainers and then n'ebintu byennyini bye mugenda okukozesa ngenda kusaba abalayi baffe baba obubaka bw'obusembayo ng'ojjukiza abantu essomero lya Little Harvard Junior School bwe lisangibwa tusiibule nayanziza sebo abalabi ba BBS mwenna mbeebaza okwekuumira ku TV eno mwebale kutulaba na kutuwuliriza ffe nga Little Harvard tubaagala nnyo tubalinze saagala mutugezeeko bugeza wabula mujje muwandiise abaana tubasomese abaana tubakuze our motto says modeling excellence we model the excellence and really our children have been doing well poza nekisigamye nti abaana baffe bava mu primary we make follow up tusigala tuba following up yonna gye baba bagenzi era basigala bakola bulungi nga baana bampisa so kati ng'onoonya essomero lyonna togamba kangezeeko wano Little Harvard ffe tukusaba mwana nti jangu owandiise omwana ebisigadde ojja kubanga bwebaza ebisigadde abibakwase abitukwase ffe tukwase omwana gw'osirike ye mukyala Nakalule
Margaret, head teacher Little Harvard Junior School. Byonna bikutegeezezza okumanya ebisingawo namba z'essimu kwezi ku screen yaffe beera ng'ozikopolako obakubireko oba oliawo naawe omwana wajja somerako mu Little Harvard Junior School erisangibwa Wakiso. Erinnya Nzaakira Mbwani Kannamugera mayiro gy'otobadde ku 6:4 tovaako beerako galinde awangaale ennyo Ssaabasajja Kabaka.